Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala lino naddala gwe ng'olumbibwa bwe bayita obuyute oba obusukko nga bukusumbuwa njagala obeere ng'otunuulira eddagala lino beera ng'olikozesa ligenda kuyamba okubeera nga ogoba obuyute oba obusukko oba obuzimbazimba obutera okukwata ku mubiri. Waliwo obutera okukwata mu nkwawa bukwata nnyo mu nkwawa omwo ate oba mu nkwawa buluma nnyo obuzimbazimba obutera n'okukwata wansi mu bifo byaffe ebyekyama butera okukwatayo bulungi nnyo. Kati bw'obeera olumbiddwa obuyute oba obusukko obutera okukwata ku mubiri nga katandika kato ne kajja nga kakula ne katuuka okwengera ne kavaamu amasira ago agabeera ag'amanyi so n'agamu gaba geegase otusirasira nga mwegaseemu otusaayisaayi. Kati obuntu obwo njagadde obeere nga wejjanjaba bubeere nga bukuviirako ddala. Njagala obeere ng'okozesa eddagala lino ligenda kubeera nga likujjanjaba bulungi nnyo obusukko obwo obubeera bukumazeeko emirembe. Nkusaba ofune eddagala bayita doodo oyo ow'amaggwa. Njagala ofune doodo ow'amaggwa, funako obukoola, ofune akasekera, funa akasekera akalina amaggwa, funa akasekera akalina amaggwa, funako obukoola, ofune ne muzikiza, funa muzikiza naye funako ebikoola, ofune ne bbuza naye funako bikoola, ofune ne mukasa funa bukoola n'obumuli bwonna bugatte wamu. Nkusaba ofune n'essere ku ssere funako nabwo bukoola wamu n'otumuli otwo tubeera tukyali otuto ku ssere funako obukoola n'obumuli obwo. Ofune n'obutungulu, funayo akatungulu kamu. Kati akatungulu ako nkusaba kasekulekule omale oteeke otuzzi mu kikopo, otuzzi nga tutono. Teekamu ebyo by'osekudde eby'obutungulu biteekemu binyigire mu tuzzi otwo. Kati bw'omala kwata eddagala lino wamu, kwata doodo w'amaggwa okwateko ebikoola, okwate akasekera akalina amaggwa okwateko ebikoola, ofune muzikiza ofuneko ebikoola, ofune bbuza funeko obukoola, ssere funako bikoola n'otumuli, kamukasa funako obukoola n'obumuli. Kati ebyo bigatte wamu. Nkusaba obiyengere mu ngalo ng'obigasse wamu. Kati bw'obeera wano obiyenga, ddira gano amazzi g'oggye mu butungulu ogayiwe mu ddagala eryo ly'oli mu kuyenga. Teekamu otuzzi tw'otutungulu otwo osigale ng'oyenge. Webigonda nkusaba obeere nga osiiga awo owali obuzimbazimba obwo buzimbye oba owali akayute oba ewali obusukko. Ewali obusukko wobeera osiiga eddagala eryo lisiige bulungi. Obutute obwo oba buzimba ku mubiri obwo obuluma obwo nga bukuyisa bubi nga bukutte nga bukwasa n'ensanjabavu, ebiseera ebisinga beera ng'obujjanjaba n'eddagala eryo nga bwe nkunnyonnyodde. Siga ku makya n'ekawungeezi bugenda kubeera nga buwonera ddala bulungi nnyo. Obusukko bugenda kubula, bugenda kuwona. Naawe ng'obadde obulina mu bifo ebyekyama sayidi ne sayidi nga bukuluma obuzimba obwo nga bukulumira ddala, naawe sooka osaleko bulungi enviiri ezo osobola okusiigawo mpolampola eddagala eryo. Lisiigawo ku makya n'ekawungeezi bujja kuba bugenda singa bubeera bukwata mu bifo ebyekyama. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi. Mweraba.